okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ine Njovu Junior School e Nansana Wamala mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo kulikayo mukwano gange mulango kuchali muklaba okwanjula n'embaga ku Delta TV tukole webalinyo baliyedela kubira ngo lindira programu eno nakusubiza nti ate bwe tuvaayo mu kasiki k'omugolo omukyala ate tugenda kubira nga tugenda mu kasiki k'omugolo omwami kwegamba bano baategeka omukolo nga bagabula abantu baabwe ababawa esente nyingi ennyo ku wedding launch yaabwe kakati ne mukwano nkugamba nti omwami akasiki yasalawo n'akateeka mu club ambiance ebukesa era mu kuyingira kwe basooka kuba fireworks nga bagamba omugolo omwami wuuyo naja ne bestman we era nga yaja yambadde casual wear awo nondabira buli muyimbi owa buli kala asinga okuba dance hall gwe baleeta ne basanyusa abantu ate nga baŋŋambye nti ku kasiki ako ebyokunywa n'ebyokulya byali byabwereere courtesy of Mr. Lugolole nye mukyala we Maureen Nantume nti buli yajja kasiki yalina password yakozesa naye nga buli kyakunywa n'ekyokunywa kyali kyabwereere leka nkolage akasiki k'omwami ye omwami lwaki akola akasiki byera ngenda bikunnyonnyola mu ddoboozi lyange bibiri ntera okukola obimanye lwaki omwami abeera alina okukola akasiki banne bamusiibule tebamusiibula ne bamusiibulira ddala oba kitegeera bagamba nti ebeera ttaamu egenda naye babeera bamusiibula era nga bamugamba n'ebigambo eby'enjawulo kubeera kusanyuka ng'afuna ekiro ekisembayo ne basingoozi banne kwegamba basingoozi naddala abasajja abeera afunamu okusanyuka okw'enjawulo nga tanaba kutandika bufumbo bwe kubanga kati bano abeera abasiibula kankunyumiza ebyabadde mu kasiki atyemaliza ngenda nakunnyonnyola kye bayita kasize katya mu katundu kaffe kanako okubiri mukwano ate tuli mu kulaba kasiki ka mugolo omwami bulijjo nzija nkugamba oba nali nkyogeddeko nti akasiki k'omugolo omwami bakayita bachelors party mu bumpimpi kyekiro ekisembayo omugolo omwami kyabeera alina ng'ali singo kwegamba babeera bamugobye mu liigi oba babeera bamusiibula okubeera nga ava mu liigi y'abawuulu adde mu bufumbo bwe batyo omugolo omwami akasiki yakakwatidde ku club ambiance wano e Bukesa era nga yayingiddewo ne best man we kasiki k'abaami tewabaawo nnyo byamaanyi bibaayo okuggyako okubeera nga banyumirwa okunywa n'okulya wamu n'okuzinamu amazina agabeera gamusiibula ng'ayingira mu liigi eya Bufumbo College.
Mwami Fred Lugolole ateekwa okuba yanyumiddwa ekiro ekisembaye nga singo kubanga nga yakoonya amazina naye nga namwe emikwano gye ababaddewo ku kasiki kano mwebale nnyo kubeerawo mwebale nakusanyuka wamu naye ate mwebale kubeera nga mwamusiibudde bulungi nnyo. Kale bwe tumaliriza akasiki k'omwami ng'ayingira mu Bufumbo College kati kireka nkulageko kye bayita kasuze katya era ngenda kubeera nga nkunyonyola kye bayita kasuze katya nti edda abantu oba ab'enganda okuva ku ludda lw'omugole omwami bavangayo n'ebintu bye baleetanga nga bwengenda bikunyonyola ne bakeera mu maka g'omugole omukyala gye bamuzaala ku lunaku lw'embaga nga babuuza nti akawala ako kasuze katya. Kamikulage kyova ku Delta TV tukole. Mu kaseera kano mukwano kye tugenda okulaba kye bayita kasuze katya. Okuva edda nedda nga ffe Abaganda tubeera ne kye bayita kasuze katya. Kasuze katya kye kibeera kitegeeza nti abako oba ab'enganda z'omwami abeera alondamu abantu nga 5 abasindika okugenda mu maka gye bazaala omugole omukyala era nga basindika n'ebintu eby'enjawulo omuli amafuta, ebibiriiti,
akendo, akasengejja n'ebirala ebibeera byetaagisa okukozesebwa ku makya nga bino byonna babireeta okujja okubuuza kawala kano ke babeera bagenda okuwasa nti kaasuze katya, kaasuze bulungi, keetegekedde embaga. Kalini kiruka haka temuli katadoba tugambye nti tujja kapu neeyo nga kulaba sayizi eyeetaagisa entuufu abantu basibaka buntuleeti era nga mukasize kakya kano naye bazadde b'omugole omukyala bafuna omukisa okubeera nga bamusiibula bamusitula era nga buli abeera amusitula abaako n'ebigambo byamubuulira byayongera okumufalaasira ku ngeri gy'abeera yeeyisaamu ng'atuuse maka ge. Bw'atyo mwana muwala awerekerwa n'afuluma era nga bako bennyini mu mmotoka mwe babeera bagidde be bamutwala mpaka mu saloon gy'abeera agenda okukolebwako. Omukwano leero njagala otegere nti